oba wooma oba tawooma. Osobola otegeera. Kugambye n'omusajja abeera nabo. Omusajja ebiseera ebisinga oyo aba awooma kale. Naye ate abeera nnyo disappointed nga omutuukako nga level ye ya wansi si nnungi kale. Ebiseera ebisinga baba bawooma oba mukazi oba musajja. Aba awooma. Kazi omukazi oyinza omulabira ayinza obba n'ebyoya ku magulu oba omanyi buno obwoya bwa wano okuva wano waggulu paka eno wansi. Sometimes no yaba awooma. Omukazi nga muto oli bulungi ndaga kyokka nno mwana muto naye maama ebintu byamanyi bingi bannange kibanjajenga kimunjajenga ziraba Ndibaga wali yagamba kati onakukwatira ku musajja. Jena agamba ako kayinza okuttira mu buliri. Yagamba kayinza okuttira mu buliri. Naye nga byogera obimanyi oba omanyi theory nga practical tomanyi? Why? Era akugezesaako yamanya ekituufu kati siyinza kugamba nti oba kituufu oba si kituufu. Naye erisajja likugezesera. Nawe olina bootya? Olina bootya? Umuntu gwote yabanga oba wakikola ki? Oba mumpanidde. Kati era omukwatako osobola omuwulira nti ono level ndala n'oli level ndala. Omukuteeka bukwasi? No, as in okusooka omutestinga osobola omanya nti eno level nnene eno level ndala eno level ntono. Byawukana. Look at the Truth Media, just go subscribe, like, follow. So ogenda ku TikTok no following Sally Sarah ojja kumufuna abeerako ne live ku macha on a daily naye osobola ogera ne mu ku inbox ye enamba ye always ebeera waawe enamba gye mulaba awo ye ya WhatsApp ye osobola okumufunira oyo yagambye Sally eno ye namba yo enamba gye mulaba ku video ye namba ya Sally ya business products kitegedde tuvudde mabega nga tujja twalanika ne ba sugar daddies ne tujja paka kati we tuli osobola otunuulira omusajja bwoti ng'omutunudde n'omanya nti ono size. Abawala abasinga basobola otegeera kati nammwe muba abazibu okutegeera nti ono omusajja wansi awera wansi tawera nti oba awooma oba tawooma osobola otegeera physically nga ye omuntu. Kale omanyi babeerawo bana abasajja manyi buno obunya bw'omattako ene bunnya ene obeera eno ku mugongo ku mugongo awo wansi n'abasajja babeera nabwo nkugambye n'omusajja abeera omuwala alina obunnya bwawo Eva ayambala empale temalayo kiwato biba baagala obbulaga simanyi lwaki butegeeza kyo kugambye n'omusajja abeera nabo obunya abeera nabo nze namwinako ng'abuyina ina sikuliirwa naye namwinako namwinako ng'abuyina butegeeza kyo bwobunya omusajja ebiseera ebisinga oyo aba awooma kale naye ate abeera nnyo disappointed nga omutuukako nga level ye ya wansi si nnungi kale oba ebintu by'omusenge nga tabimanyi bulungi nga ne wansi omuntu we tawera bulungi naye nga sitiibu aba awooma alina obwobunya ebiseera ebisinga baba bawooma oba mukazi oba musajja aba awooma. Kazi omukazi oyinza omulabira ayinza obba n'ebyoya ku magulu oba omanyi buno obwoya bwa wano okuva wano waggulu paka eno wansi. Sometimes no yaba awooma. Omukazi omusajja ye kale omusajja obwobunya ye gundi esooka kozi ne appearance ye osobola omulaba nga gwe omuntu lips ze buli kimu kale azina emimwa gye asobola gitunuulira n'okiraba kati kisinziira mu waliwo bano abaleka mu miwa gyabwe nga gikaze oba nkinyonyola entya bannange waliwo abagireka nga gikaze
waliwo obutono nga buwooma waliwo eminene nga gyoma naye mu eminene gye gisinga owooma oba mukazi oba musajja ya gye gisinga owooma naye kisinziira mimwa ki nabe mu eminene bawooma Gale bo basobola okitegeera oli waba asimanyi bulungi naye kati kizibu ekinyonyola n'okitegeera naye oli waba yali agitestinzeeko ye asobola omumanya nti no ya iba giwooma ate bado onyumiza omukazi obwoya ya omukazi w'osobola omulabira nti ono mukazi aba awooma ekinene ennyo ayinza obba n'ebyoya ku ntumbwe oba ku mikono kuno omubiri guli hairy ne ku magulu kuno kuba abakazi abangi tebalina byoya bya ku magulu babisala n'oba tobisaze then poziko nooneka n'akattoka wano bakayita kattoka abasajja oba abasinga kakula paka wano ku batini nnyo bw'ojja osanga nga bukoma paka eno waggulu mabeere batini so kati omukazi ate aba asukkako kubali ate abasigadde omusanga oli ng'alina wano okububuva we buti bubumera paka wagawula wano ku mabeere simanyi naye kizibu obbasanga kale kizibu nnyo batono ababulina abo abasinga obungi bukoma ku wano ku kundi ate ababulina ebyawano ezimu ziba ssente oluusi nakyo era kiba ekyo naye mostly ssente na mikisa anti geera bajja kugamba nti mazima waliwo yakofesingaku nagamba omwana yayogedde mazima negamba ebituma mubimanyi lwaki temuwulirako bannamu anti era byabalondemu abasinga balondemu yani azintojja sanga ono ng'alina kino oli oyinza omulyana oyinza n'ofuna ekizibu tebafunangako abo bagamba eri abakazi ab'ebisirangawo ng'osobola omulyenzi nalina kazini wange kati boyfriend we yali mukwano gwange boyfriend we yamulya enkeera ne bamugoba ku mulimu n'emmotoka gye yali avuga ne bagimuggyako bagoba ku mulimu n'ogisigaza anti ne bagimuggyako naye yamala kwetambulirako ne bamugamba omuwala gwe walidde waati ne waati akuleetedde obuzibu omuntu abulobisirani yafaanana ati tosobola mulaba wabula osobola mutegeera ng'omaze kwegatta naye kuba abawala balungi be bangi naye ebizibu bye bajjudde nabyo bye bingi era biba byakika basobola obiwonya no kati abasinga jjukira afe abawala twegatta n'abangi kati okwegatta okwo tomanyi ani akuleesemu kino tomanyi ani akuleesemu kiri olwa ssente z'oba oyaayaaniraye ojja kugamba omusajja mpadde 1M kati kammweko kati tomanyi kikyabo ng'olowooza aba avudde eri akuwadde miliyoni emu talina byayagala birala kati n'ofaafaagana ensi nayo oba nga gwe omuntu nga bakuzaalawe batyo buli wa kisiraani nga ne woba ogenzewa ne woba ogenzewa abantu bafuna ebizibu ate ddala n'oyo gwe weegase naye kuba muba mu intersection ziba zeegase kati awo kati naye aba alina kwetambulirako ne yeewummula oba ne yeeyambulira muntu kati wakuyamba n'agamba nti nno njagala ontaase naye naawe bagenda kukutaasa ate abo baakuyambye wowe tugambe neyambuliddemu ggwe ng'okitegedde no just nkwada example negamba nti no nina ekizibu naye njagala ontaase naye naawe bagenda kukutaasa kiyinza okukukangamu kiyinza okunkanga mukinkaagira ddala ate ngisire gyofulumaawo kale kyonna kyekiri naye bwekityo abayi baba bagenda naawe kuvumula ekisaani awooma simanyi sijja kulimba mwaba bitegeere osanga bye basinga n'owooma olimba osanga bye basinga n'owooma kati gwereka tulina waliwo naye omukyala abeera eyo buzira
musiraamu naye asinga kukola nnyo ku bambuto naye alina eddagala ab'embuto basinga okukolako kuba muganda wange yeyaŋŋamba yagendayo ng'ali lubuto namugambako ku bbaawe namugamba bbaawe jjukira bbaawe akola mu gavumenti naye jjukira eri wabaayo amalogo entalo kati awo namugamba twala bino yamu ebintu bya mirundi 4 era bbaawe ne bamuyita ku mulimu balina projekiti gye baali bagenda okukola olwo yabikozesa kuba tibyali nti no sinomanya nga bino so lwaki abikola ku bambuto omwana omuzaale nga tabirina no oba wazina emumbwa ebyo webityo naye kati n'ebiri woba omuyitiddemu asobola okuyamba olina problem era olinaki era ebya bulijjo just yawo mu December awo enzio leeta ebyabakyala ogenda kuyina n'ebyabakyala infections nazo wazitandise ezo zeŋŋenda oleeta gundi zaabwe kati bino byabasajja basiima bo basiima olaba oyo agenda gula katoni namba agenda naye atundi kati gwe omanya agenda gitundira mu dola mmeka ali bweru agitwala bweru ali mu US bamukubeera kusindikira simanyi wabula naye ng'ali US katoni ebeeramu 120 packages 120 ogenda gitika agifune so bambi mwebale kumbagira bamikwano naye era nammwe era bibakolera singa wadde tebibakolera temwandikomyewo naye mwebale nnyo ndowooza njafu nyegenyege by the way ogenda munyegejege ogenda kutta abantu ale kutta bati anze ngenda kukola waguze dde omudaala ngenda nga 13 naye simanyi kuba nagwe ngenda ogenda naye oba yabikozeeko simanyi mubuuze bani connecting kuba nyegenyege bennyini bakuguze omudaala muconnectinga nyamba ngenda kuwa enamba yabe after here so agikusobera kuba ngenda beerayo bambi ngenda beerayo buli oyagala zina kunyumirwa dance kuzina okufakingaye wangi bakunoonye products tugenda beera nazo manyi bawadde offer yakwagala akunoonya omunyege ngenda so zino products zetugenda obeera nazo ndala eno zino tube zino ne spray ogenda nga 13 ngenda nga 14 agenda 17 13 ogenda kuba okolayo ki anti ngenda lwagula ekiro tugenda ekiro so that okubooking obulungi mudaala nakubanga waguguze kati no wetunasula amujasula mudaala gwa so bana abanabeerayo munyegenyege muje mutuwagire tugenda beerayo zino tube ne spray bw'oba ozagala just kuzina kulastinga mu mugundi ya mukazi kwegatta tugenda beerayo ate zigenda bba kulayisi tezigenda bba za bbeeyi nnyo tugenda basalirako ati era munaye wali eri omuntu aba yaze ennyumirwa ate si kwegatta naye era kunyumirwa enjoyment kale zonna price enaabeerako yenaaba favor ejabba ebafavoringa bonna muba mugenze ennyumirwa zino tube ne spray zo zakulastinga abazimanyi muzimanyi waliwo oli agamba onanguza box omuuza box oyo noojagazaaki kwekola amalimi n'ebisibo nga takutawaanya zimanyi wabula naye yo yagigula box ey'obwo box mubeeramu 12 simanyi oba agabako oba yakola naye atunza abalala kirabika kuba yasooka gula kamu n'akomawo n'atumya box atunda oba agitunda mmeka simanyi but buno buntu bulungi tebulina side effect eno ye spray yayo bagita superviga spray eno superviga tube so zo zakulastinga tezina kyezijjanjaba nono honey talina kyajjanjaba ono wakulastinga naye oba olina munywanga ogenda kwegatta kuba omunywanga togenda kwegatta oba ogenda yima ogenda yimuka
nagambako nti no yakwongeramu kahani yakwongeramu kano yayongeramu hani owa bulijjo nebitamukolera kali kaweddemu ye n'ateekamu hani n'ayitookamu hani owa bulijjo mukana akantu n'alowooza nti no yagamba nakongeramu naye tebyankolera naye luli eri wali osituka omulundi ogwo guliwa nti oli hani wa bulijjo ono wa mani power so ono Q7 ye wa feelings benza n'omuntu awulira tayagala kujjamu family planning abona ba family planning abakyala ono Q7 musobola mutezezaako feelings the single bra abakozesa nnyo family planning alyako peace kati beni bineeno bino bye biwonya bino katoni oli gyayagala ya coffee wagena gitunda sente meka simanyi so $1 wagitunda mmeka eno package baya $12 ejanjaba edi yewa gitunda 10 kimanya aba ntwala 3 mu ntwala 3 mu eno saketi yeyamo ebiramu saketi 6 permanent likisinzira dozi gye mankuwadde oba ogimazeeyo oba togimazeeyo so eno kandi yewe oba oyagala kagwirawo gwe nga toyima bulungi this kandi ebesobola okuyambako okuyima obulungi box yake eba ya $15 kamu kaba ka $3 gwe ngoyagala kuzina kuwulira bubi bana sigeza busolo abasinga okungula abagala enlargement naye muyige buliizi zina olaba newogeza akasolo tekina kye kigenda kukuyamba nga tomanyi zina zo wazifuna bayige zina buzinyi temugeza busolo omusolo obwo bwe mugeza katonda ke yakuwa keeko ojja si olina mumanya zina buzinyi kuba luli era nabagamba abamu tebamanyi tebayawula zina nakufumita ate nkulimbe tebayawula zina nakufumita byonna babigatta wamu enjawulo ebeerawo nti okuzina kyekiwatu then akasolo ke kafumita kati yeyo enjawulo eriwo then oba olina amanyi engeri gy'ozinamu then awo ofumite naye abasinga bafumita tebazina ekiwato kino kikulu nnyo mu nsonga kyekisinga obba obukulu oba nga bw'okizinisa mu mbeera yaffe neya disika ya bulijjo osobola okizinisa we bati oba okinyoola we bati so naye tugenda kwogera ku bifo wantegekedde ki ku bifo abasajja oba ebifo ebinyumirwamu okwegattiramu ompa ekifo ensonga lwaki ogimpa nolwaki wabunyumira ekifo na sitayiro kyenyumiramu okantuule bale nange nasoma mbeera mukusoma otya maama kati tusogere ndowooza mu bifo ebyolukale kuba olukale ebifo ebyolukale olukale bye byabugundi as in public places omwana wekiri wabulabyeko aliwa yena obuvubu busajja obuvidiyo ebina musajja wa ddala oli wa ddala omulabyeko talina kifo kyatabadde nabulabye buvidiyo naye mukwano boofiisi ye wa ddala buli sitayiro olaba eyo vidiyo abasajja mu abalina ogiraba ate abakazi lwaki tebaziraba yalina musajja abakazi balabye abasajja be balina singa olaba eyo vidiyo kigaana omukazi okugamba omusajja omanyi lwaki mwabasinga olina ogiraba nti omusajja olina oyiga engeri gy'olina ozinamu mukazi we segera oba kwegatta oba ki kuba ye yabawadde ensonga emu mulina okusanyusa abakazi bamwe mu kisenge kuba ye si yajja obba basanyusizanga ate era yaba basanyusa anti gwe ngenda okwenda nga nina kyenjayanira segera era ngenda okwenda ku musajja omulala either nga si ssente wabula nsonga za mu kisenge azimalire abamu ssente no kale abasinga kale ssente abalala kasagazi si kasagazi naye gwe tonsanyusa gweogenda okwenda nga kyekikwendesa senda toyina senda
nkale omusajja yenna ogenda okwenda nga kyekikwendesa gyonna gye muli ogenda okwenda musajja gwe nga kyekikwendesa nsonga ki era either nga ya mu kisenge nga omukazi wo obanga akutamye obanga tabimala obanga ki naye ffe ensonga bbiri ssente na buzibu bwonga gwe omusajja either nga tosituka oba akasolo ku kampi obanga tomanyi kikyokola no waliwo okunyumirwa mu nsonga z'omutima kati omusajja oyo yabamaliranga kati abasinga bagendangayo lwa ssente kale naye n'ensonga era kati kuba abasajja bakazi abasinga bafumbo abaana babajjenero omukazi wa jjenero biki ate nga baka abantu b'amaanyi kati olowooza ssente nsonga za mu kisenge kutegedde bamuwangayo ssente kati nga ssente ze zimwendesa ekisooka alina waayo ennungi waayo ennungi yeegasa nnungi ate amanyi ogikozesa ate nti oba oyagala kyoba oyagadde era gamba oyagala kuzina nange nina ensonga emu kukwata vidiyo era bangi abayawukanye nga bamaze olaba vidiyo olaba yali mukazi wa brother we ng'ali lubuto kati ensonga ezo bambi muzimalire ng'abakazi baleme kwenda n'oba ne ssente etya esente tesanyusa mukazi mu kisenge era jja zimuleetera azitwalire omusajja omulala amuzine amulye kati n'olwekyo bamikwano eyo vidiyo omusajja yabawa ekyokuyiga ze kinalabyemu kyokka ekitegeeza essaawa zino n'amala bamugoba ejjini n'ajja mu Uganda sikunze mumuwagabuwazi anti sikunze nze just mbalaze example gye mulina oyigira ku musajja vidiyo ze yabawadde eri kirala ebifo ebinyumirwamu kale ekigambo ky'olukale olukale si bwe kubeera mu public biwe lukale lwaki mba mubikolera mu lukale anti environment okyusa being wild in sex kyekyo tukiyita kwegadanga ogambye ebyolukale kati ebyolukale kuliko paaka paaka zino za paaka zino lwakuba mu Uganda abasinga tetuzinaamu nnyo zino paaka abantu bebagenda ne bawumulira zipaaka then nemubeeramu amabaala nemubeeramu amabaala be baana babikolerayo nemubeeramu emmotoka abaana babikolerayo nemubeeramu gundi ki mu bitoilets n'ebinaabiro vidiyo twabulaba then ekifo ekirala kifo kimpayo ebifugu teweegatta naye ebisinga byebyo ndowooza ne mu bisaawe bisaawe mu paaka kati gundi muba mugenda kwerira ki either akabuzi paaka oba crado oba throne mu paaka ezo zo za mugundi za mu paaka kati ojjasanga ne mu bbaala mujja beera mu throne ne crado teri ndala throne yeno nga ntudde nze musajja kati omukazi najja nanfeesinga eri naye nga nkubye omugongo nga ntuddeko kizibu nga nzize nondera nga atunudde eri nyewe mba nkufeesinzeemu oyinza obutakitegeera kizibu so kati eyo throne ne crado byo crado nga nkufeesinzeemu eri nga nkubye omugongo ye throne kati z'omubbaala nyangu nnyo zikola omusajja asumulira fulaya ye empale n'ajjayo mutaka we
kati abawala bangi abo bazinira era mu bbala oli nekiggwerawo tewalaba waliwo ka vidiyo awo akantrendinga ate yalina musajja mukulu wakalaba kati so ate eyo yalina crado kiba kyangu so kati ezo ebbala ne paaka zezo styles zaayo then emmotoka muyinza okwezinira ku boneti passenger seat mu bbuutu niwaba ali missionary nakyo era kyangu ku boneti mu passenger seat ne mu bbuutu nedda mabega kati wagana ki ovuga kaluku mu bibiri nga wakutuka mu bbuutu osobola muteeka mu dogi mu bending dogi so mu passenger seat missionary ebiseera ebisinga eba missionary oba ankles up oba one leg then muguni mu back seat mubeeramu crado yokka omukazi yaba azina omusajja eyo meto gyoyingiramu nga baaba nga gyayo nga simero ndalamu nga awoza emmotoka yange nagyoza tiyakala bulungi kumbi byakolera mu mmotoka kati ne mu biyumba ebikadde ebyo naye sex anyumira nnyo mu biyumba ebikadde omwana anti kati wali muba muyimiridde muba mwenna mubona muba ku heat ebiseera ebisinga oba ku heat ate styles ezo zinyuma nnyo nga omusajja muwanvu jjukira muba mwenna muyimiridde tebakwebaka wansi either akukyusa nakuteeka ku kisenge oba nakuzza wansi mu bending dogi oba nakusitula so kati kisinziira ate zonna zinyuma musajja muwanvu so kati ne mu biyumba ebikadde nabyo basobola okuliramu ne mu camping mu kampu niyo mba nga mugenze ne mu buno bu camp tent obwo talaba nti buba butono ogamba tuliyaga munsuni bwinzi ziyita simanyi sigendangayo ogenda osooka balina genda osooka nenkera nnyo sawa 10 nga bukya era njagala nnyo bano baproducers ba audio abakola sound bajje n'ebyuma byabwe kuba bajja kufuna buli kika kya ddoboozi kye baagala 10 so kampo enyuma nnyo ate ddala ng'enkuba yatonnye kiyitirira kuba eno bidongo biba bireekaana eno enkuba etonnya eno bakuzina oleekaana so kati nakyo tekiba kibi mu kampu ate oziniddeko mu kampu gyokigezeeko kinyuma kyo kinyuma ddala ng'enkuba etonnya ate nga akulya akumanya amanyi kyakola then oba ojja nyumirwa kati wetudda mu bifo ebyewaka bino kati ennyumba tugambe apartment ojja mutwala ku balukoni bamutwala mu kisenge balukoni kirimanya ate ng'oli waggulu ewasemba awo ne bakuzuuminga noba tebakuzuuminze saawa yo nga mukaaga ogw'ekiro balukoni wenyuma abamu ku makya tolabako obuvidiyo bw'abayaye bwe bakwata nga bali ku balukoni olina amuzuuminga nga kitabo era kisinzira kifo ki temulimu kati singa ate kiba kinyuma nnyo nga muli ku kkubo ng'eryo liri kolansi eri ng'oli abakulaba olaba amataala oli abatambula olaba ki mikumbe ne bakulimu nawatakubandulu oba tokubya enduulu so kati balukoni enyuma nnyo nyuma
then ne mugundi mu kiyungu sinki y'omu kiyungu zino ebirungi awo kweyo sinki eyo mukazi omutuuza awo oba muwanvu bulungi omusajja ng'oli muwanvu mu height ne muwanvu wansi awo ojja mulya bulungi omuzina ng'ali awo ku sinki n'oba temuyiikidde naye nga wamuli awo ku sinki awo emuli era muba mulaba buli kimu nga kikola ki nga tewali kiriwo omutuuza ku sinki yaawo ate kibe nga kanyuma nga katono akawala osobola kwata okugulu ako kumu n'okazinira awo ku sinki azini ng'okatuuziza ku sinki ng'okugulu okumu okuwanise wano kasita oba ng'oli fit tozina nga toli fit tozinibwa nga toli fit kati ezo z'abawala batono kati omunene ogenda mukwata oti ebisambi binene kizibu naye tebagendayo nga toli flexible bulungi buli okuteeka eri n'erinnya nikugendayo ya kati singa enyuma nnyo ng'omuwala mutono ate nga omusajja muwanvu mu biyombi mu height ne wansi nga muwanvu bulungi awo ojja muli omuntu anyumirwe ate naawe ng'onyumirwa then ne ku kooki y'entebe entebe zireerako kooki ezo okebasako omukono gw'entebe n'okaliira awo genda obugezeeko genda obugezeeko oba mubigezeeko binyuma then ne mu ntebe omwo muli munyumiramu ezidogi n'omwebasa omwo kasita eba nga mpanvu bulungi n'omwebasa omwo yenna flat enyuma mpanvu kati bweba nnyimpi eba ojjamu amagulu gaba gajjamu muluma mangu era newali oba ogenda mudde waggulu jjukira ye aba agenda kwebaka kati gwe omudde waggulu omudde eno emabega waggulu kati omuliira awo ezidogi nnungi nnyo mu ntebe so kati banaye buli kyembaba mukigezeeko mujja kudda mutuwa obujulizi kiri oba banabigezaako so kati then ne wansi ku kapeti as long as nga yakyoya enyuma nnyo bukapeti buno babatembeeyo batambula nga beetisse n'obugirirako omwana w'abaana enyuma nnyo nga yakyoya kuba abajja munyiga seminti oba tiles n'omuterawo wansi piro kati piro ofuna piro bbiri emu n'omugiteeka wansi w'akabinake endala ino ku mutwe abeera mu bbanka mulyanga ali nga akabina kali waggulu we kati n'omuliira awo bwotyo ebyo tebibamala ebyo tebibamala bawe tukyali mu nyumba biweddeyo bazikane mu kinaabiro mu kinaabiro ddala shawa n'omuteeka mu shawa n'omuzza buli sitayiro gy'oyagala naye tomusitula mujja ogwa muyinza oggwa gwe muteekemu buli position gy'oyagala naye nga tomusitudde oba omutaddewa naye tomusitulira mu kinaabiro awo ebisigadde mujja kunyumirwa buli kimu nga muli mu kinaabiro kuba ate n'ekirala ziringa sitawo bbiri ezitandika omuzannyo waliwo kawugaalo then ne wabeerawo bending dog no ezo ezinyuma kale etandika ku muzannyo kati bwemuba temuli mu kinaabiro nga muli ewantu awalala wonna omukazi yayinza okutandika naye bwemuba muli mu kinaabiro bending dog yenyuma otandika n'ovaayo ng'omuli mabega ng'omuli munda nga mutambula mwenna muli munda then n'ovaayo oba mutaddewa naye nga muvuddeyo nga mwegassa abo nga tomugjeemu osobola gimulambuza yonna omulambuza we mwerya
Kajala bachegambi yete nyuma otandikiramu omuzannyo ngo omukazi takutandise. Then endala kawogalo omukazi nga yakutandika. Kuba we mbanga mulimu tugambe mu romance biti muleko omukazi akutandike. Olabe weakness ye weeri. Oba yepimire nga yo omuntu asooke yepimire kyamalawo nawe otegeere kikyolina omumuteekamu. Bupimo ki omumaliramu oba tomumaliramu. Byewe so nze byembawadde ebisigadde mujja byeyiriza. Tondeka buli kyembawadde ate nyinza okibawa nga sikimanyi. Nyinza okibawa nga sikimanyi obanga kale obulandeka. Bino bitwayinako n'omukyala. Omanyi omukwano guno kirungi nnyo n'oleeta ebintu ebipya buli lunaku n'otaleeta bulijjo kyokola. Patanawe abajja nnyumirwa nnyo. No, si bwenzi. Abakazi abamu era nazo zibanga ezigezi. Kali muna abakuleetedde ekintu ekipya ate gwe oba okale oba nga wamanyira kiri ekikadde nga bulijjo kyokozesa ng'ogwe omuntu. Naye kati kirungi nnyo n'oleeta ekintu ekipya mu mukwano. So kati awo muba mujja wangaala n'okunyumirwa. Kyeki abantu okuwangala nabo banga tebasagaasagana. Friendship in their relationship. Azino obeera ne mukwano gwo oba ne patanaawe nga mweyagala. Try to be friends. Azino ne wabanga ndi mukazi we oli bba wange nga tetulina mukwano wakati wange naawe oba tugamba kusaaga. Omanyi relationship n'omukwano byawukana. Oba omukwano ye muntu gw'ojja okusaaga naye, okukola naye bizinensi, okumumanya buli angle kyayagala ne kyatayagala buli kimu. Kati obeera mu relationship ng'ebyo byonna tebiriimu ebejja asasika. Mujja yombanga mwerangirenga mukole ki naye nga byonna ne we mubikola temusobola kuddawo muba mugenda kwawukana. Naye kati wabaawo eri friendship wakati wammwe ne patanaawo nga musobola ojokinga bizinensi webeerawo musobola ogitambuza kino wekibeerawo musobola okikola ki. Kati awo kinyuma nnyo ekyo nga friendship weeri muba mujja wangaala nga buli omu yategeera munne ng'okusaaga musaaga mwevuma mukola ki. Muze mukoma okweyita ku simanyanga baby simanyanga ki nga bamukubidde essimu ogamba matako oli bwoba oya baby sasaka mutuwamuta baby ninyumira nnyo omusajja oba bange nankubira n'angamba oba matako oliwa oba kiki ekigambo ekirala ennyo nga kyabuweemu kitegeera. Naye kati what is baby? Wakwevuma okwo it's a joking side. Akula nagamba ta. Bigambo kiri byosobola okukozesa nga takozeseza biri nobera okelabye. Ati matako si wamudde matako wa keke ekirala naye singa ennyo abasinga bakozesa nnyo ekyamatako. Oba mbwa ggwe kyambwa kyonyuzaako sobola okukikkiriza naye kiri agwe mbwa storage. Ale ina joking way nga si era wabeera serious awo omanya nti ali serious. Naye kati wemba relationship yamwe ng'erimu okusaaga ennyo ewangaala nnyo nga mmwe temuba n'oli tasobola ategeera nti oba muyombye oba temuyombye oba ki. So relationship wezo ziwangaala nnyo naye neri serious manyanga sigisobola sijja kulimba era nze njibuukamu ng'obudde bukyali. Omuntu ababiri batemu mukwano nga basaagasagala ekyo osobola obala nti bigambo wetu nga muli mukwano waka biki nga basaaga nga bali mukwano tuliyenza okuloza bino bigambo bikosa nga muli mukwano yoba
anti abamu era ojja kusanga omuntu anyigirewo anyigirewo nzo okweyita ebinnyo muyinza okwekola buli kimu naye kati waliwo bwosanga nga ye embeera ze si bwe ziri so olina osoma embeera z'omwagalaawo omukazi yansobedde omusajja yansobera okomawaabwe awemula bwemuzi ate muwemule ku baagala bwammwe mubawemule kali obeere wa boyfriend wo mugamba ogenze ku weekend mwena musibye mu ngoye muli silent nga bagamba yazayize engoye afumbye akuwadde tewali kunyumyamu muli silent mwenyi silent ebeeraawo mpaziko wemba mugenda okunyumya nga just kunyumya nti oyagala mmere ki okola kino oyagala nkugulire ki naye kati okuva ku makyawe waze oba wogendera tewali mbozi enyuma mwena muli silent buli omu ali ku masimu ge kati nze oyinza okubeera mu relationship nga bawo yenna asibye bukunya bukunya totally nga we yazaalibwa kuba aba fridge awo talina kyatya kiriko omwami n'omukazi okusiba mu nyunga bona bali bukunya ki ekibugenda okubeera waawo nga mwena muli bukunya totally bamanyi omuyisiza mu amaaso gaki ofulumye bweru ng'oli bukunya oli abataswala ki ekiba kiswalawo nga mugenda okwegattawo emuti nga muba temuswala biriba bya musenge muzi kati ennyumba yammwe mulimu kamera kati butumubamu kamera tewabaawo omuntu wakusatu mulala lwaki oba tosiiba bukunya oba lwaki kale omukazi osobola oteekako t-shirt obanga mpanvu oba vesti kati gwe omusajja oba oteerako yaki nyoba si boxe totally naked lwaki nzagala mbere totally naked omukazi nze omusajja wange abeera totally naked bwe noteekako kati nyinza oteekako t-shirt oba vesti yo baki naye nga sambadde kyoni sambadde empale sambadde gundi bob tube kuba nze sambala bob tube just t-shirt wabalagalira okuzina wakuzinira wayimira wakola ki so kati awo ki ekizibu yakibeera okulaba obwereere paka okoowa okulaba obwereere nze kinyumira era nze namugamba kinyumira totale bukunya kati lwaki obaawo ebikkirira tozikonga okweka akantu ko nga katono weeka no freedom peace of mind omuntu wawa kati wemba nkuwa peace of mind era lumu namubuuza nkuwa peace of mind nangamba nandisibye bukunya oba nandibaddewo nandikuyise ngaewange oba nandikoze eki nga tovimpa omuntu oba omuwa peace of mind ngaakunyumirwa ngaakola buli kimu nga buli kimu mukikola ina joking way naye wabeera serious era omulaba okireka kajaawo nkwano kunyuma mulinga abaana abato naye eva wemba muli serious ebinyuma era ojja osanga nga mwesse kusera batya ate ofulumye bweru muli bapata naawe oba olwaki oba omufiiringako ensonyi watandika okwerunda nalaba nebyatalabanga gwe atasobola naaba namupata naawe kati kizumbule kiryoke bokunaaba babiri kiryoke ekizibu ekibeeraawo era kikyongera mumukwano nnyo kyamaanyi nnyo nno ddala n'okusula obukunya nga mwenna muli bukunya wadde temugenda kwegatta buli omuzuula obukunya mwegatta anti kati lwaki oba tosula bukunya ne pata naawe kati gwegwe omukwano gwojja osanga nga tosobola kwekuba mugongo tosobola kukola ki ne webuba mumaze emyaka egyo kuba nze maze ne gayi wange emyaka tugenda mu myaka gwakusatu nosula bukunya ne pata naawe siba kirabika fine oba mweridde oba temweridde amolu ekibagana osula obukunya ogenda kutandika omulabako features endala zobadde tomanyi ogamba bulijjo simanyi nti wano wafaanana bwoti wano wafaanana bwoti anti kiva eri mabega in the future
kati eri muba mwelira mu nzikiza temusobola kwelya misana nga mwelya mu nzikiza kati awo bona mumanyi otya nga tosobola kuteeka ku ttaala otegeera oba olyaki nga n'emisana temusobola kwegatta kati kiba kiva amabega ate okirabye kati eri emabega gy'olina okuva ng'okimanya nti no patana wange omubiri gwe guli bwe guti kino bulijjo sikimulabako nkimulabyeku kati bw'onaabiraba kati ng'ate kubadde abiyina obanga alina omuzimu oba obanga alina omuntu omupya gwe waakalaba kati so kati kiri kikuleetingawo kati essaawa zino nti omumanyi n'oba okimulabyeko manya wakimanya emabega kitegedde wokimanya mabega nti akiyina akyo tekiba kipya mubeekwekera ddala nagamba kimanyi sebanko omukazi wange ng'anaaba sebanko bbanga ng'anaaba abajjando ng'ayambadde nga bazadde n'abaana bwekwekwa obutemanya obutaba na mukwano mu relationship yammwe naye nga baludde musobola obba mu relationship ng'olina ebbaawo ne mukazi wo naye nga ekibagatta kiri ekyo kwegatta teri kirala tewaba mukwano era ne bwe mwegatta tewabaawo eri intersection eri intimacy wakati wammwe naye just kwelya bweri buli omu amaze ebibye muyinza n'okwelira mu ngoye ewekankubulire bano abantu bangamba bali mu buliri bebase n'afuira bya mirundi ebiri ebintu obikola bira kye bigatta okola ebintu ebyekisobosebwa no nkazi otakufuirangako bibajjafu kati nze gambye omusajja wange akola buli kimu ayinza n'okujja n'akufuuyira awo oba n'omugamba bebi njagala fuuwa lida n'omugamba njagala fuuwa n'agamba geza teka nga yakufuuyira ayinza n'okujja n'akutuulira ku mutwe n'akufuuyira ku mutwe n'akutuulira oba n'akumyamala n'akubikka n'ogufiiringa n'akubikka oba ne muba mu competition neyakufuuwa relationship teggwawo nze ekyo kyegga era naye ne waba kukyaye nga mulina ekiba kisumbire asooka n'alowooza n'agamba gye muvudde mwenna nagamba kati ngenda bijja muwalaaki abala b'ennaku zino abasaba ssente abakola ki olw'okukola ki kino na kino aba ayagala ssente kino na kino kati n'akuddiramu awo n'akuddiramu oba naawe waba akunyizizza n'obirowoozaako n'ogamba kati kino na kino nkola ki kufuuwa gasing oba n'ofuuwa n'omufuuyira jasin n'aguwulira n'agamba kati nange ninda nakukola revenge olandeka nze naye nagamba kati ngenda kukola revenge n'ogirinda ate nga mbi n'osirikanga naawe n'omutereka kati awo kiba kizibu okuggwawo naye kati ogambye abafuira muki mu buliri nga bali mu kwedya nga bali mukola ki kyonna nze sikifunangako nga otugambe omusajja ali mukundya sikifunangako naye nga nakyo kirungi simanyi naye ebiseera ebisinga kiva nnyo mu sitawuzi kuba abakazi ebiseera ebisinga gutuyingira kisinzira sitawuzi ki kati buli omukawe guyingira mu nfuusi y'omukazi kiba kizibu nnyo ogukwatirayo si kiba kizibu wabula tusobola guyingira ate guyina ovaayo oba oyagala kati dogi style jjukira omukazi aba yeereezewe bati eba etadde kati oba ozina guyingira ebiseera ebisinga abasajja mujjayo akantu kamwe nemwagala ate mukubeko ate omala okazzeeyo kati omuka guli guba guyingira omukazi kati we gumuyingira guba gulina ovaayo oba oyagala oba toyagala tosobola gusiba niwe oba oyagala etyo era gwe kennyini gwejjayo si gwe guli ogw'omukabina gw'onaakwatirayo kati era tuba tetufuuwa just guba gulina ovaayo siteguba teguunya si mubi
wabulamu abakiwulira gwoyinza ogamba mukazi anfuuyidde naye kuba tafuuwa luwa gwogenyini luwa era Star ezo tolina zirwamu kati gundi bending dogi bending dogi ne dogi byebisinga oyinza omukka nene ya lifting gusobola otukaza ebiseera ebisinga kutukaza n'abanga didry abanga bakazi tebakimanyi abasajja bebasinga obutakimanya kate bo zibanyumira ezo Star zibanyumira kuba zimima abakazi ebiseera ebisinga oba basobola omugenda nnyo munda kati tolina ngezi yazibagikolamu bulungi ebintu bitabaawo engeri esinga waba zino omukazi oba waba mulyaye talina mugenda roughly hardness eriyo yo ogenda ennyoye okumuzina ennyoye alina at least muzina ina romantic way nga mu slow motion kati kali ka hardness kaba kajjawo kati koziko waba agenda mmala kuba abasajja basinga bagimaliramu nnyo iyo dogi bagimaliramu nnyo so kati tekiba kirungi muzina nnyo at least ziba eddakiika ekinene nnyo nga 5 ziba zimala notamulamu nnyo ate bano banfuka ku buliri abo guba muze oli abantu nga bafuka musulo ng'alima buna anti kati amazzi amatuufu gaba gatya yes lipale nyonyola slippery water slippery gana agaseerera ge mazzi amatuufu agasooka obanga omuluddi newoba omuzina otya naye kuba abasinga ajja leeta abamu bayeta gana aga squatting naye agasinga yebuno slippery slippery water ge mazzi amatuufu gaga gasamuka sijja kulimba simanyi naye gana agali slippery ge mazzi amatuufu gana agasookera ddala no sigana agasooka naaga agasooka mazzi naye kati waliwo ojja okugenda okumanga omuzina ng'olabira ddala ye ali bweti ali slippery takala kati ge amazzi amatuufu kati gana agasamuka sigamanyi sijja kulimba anti abasinga era simanyi sijja kulimba naye tosobola fuka ng'okola ki abasinga basobola ogaseetinga oba waliwo bano abageeteekayo obweteesi olaba eno empiso eno epimawo empiso ng'ogyeko eno efumita kati kinene kiba kati abasinga bagaseetinga n'agateekayo tugamba agenda kwegatta kati asobola okugateekayo ddala oba ayinza ofuna kati ngaawo nalaba okra aseerera kati ayinza okukwata okra n'amuyingizaamu n'amweteekayo negajja era rawundi esooka waba alina ekirala n'addamu n'ateekayo naye kati abo babamu bagaseetinga naye kati abamu oyinza omuzina n'amalira munda oba n'amalira ebweru abakazi nabo bawooma nnyo abakazi abamalira munda kati oba nibakibanyonyola ku episode eddako kuba kiwanvu process yakyo mpanvu engeri gy'onaamuzinamu gy'onaamumazisaamu nalwaki abamalira munda n'abamalira ebweru kugamba process mpanvu ye engeri gy'omuzinamu gy'omumazisizaamu munda kuba waba n'amazzi agalirwa agaseerera ye asobola omalira munda kati waba negana agasquatinga kizibu nnyo abaira pressure ejja kukuba afuga fulumi agakasukeeri pressure weba nnyingi so bamikwano mujje mutwagireko ku biproducts yaffe enyegenyege tugenda beerayo gweoba obyagala nga gwe tewekakasa mu nsonga z'okulastinga newoba mukazi obanga oli mufumbo imininga omusajja nga oli mufumbo naye nga
towangalako mukazi wo. Zino tube zisobola okulastingisa for almost 1 hour. Nebagamba abasajja bazinira 1 hour and 30 minutes. So kati tube eno ne spray bisobola okuyambako okulastinga neno honey bisobola okuyambako okulastinga namwe abatayima bulungi obusolo bugondera mulina sponge dicks ezo newakabakayimi nga kagonderera. So kati mujje tubukalubye ate togeza akasolo ojja tuuka nga tokola ki tozina tosituka nga essanyu ddyo walisiibula totally. So bino bikuyambako okulastinga permanent, I mean for that period oba oyina shiwayo oba oyagala kagwirawo naye nga teweesigaye kasolo ko nga tokeesiga. Bino tube spray ne honey bisobola okuyambako. Nono chocolate byo bisobola okuyambako tebijjanjaba naye bisobola okuyambako for that moment. Then niwabeerawo nono bino ebijjanjaba permanently mu abasajja bakozesa masturbation, withdraw infections zabonoona ne stress. Coffee na abasobola okujjanjaba tukiyita ED. Tosituka bulungi olina low sperm count, sexy desire yo ntono ne weak erection. Eno coffee asobola okujjanjaba bulungi n'owona. Kisinzira omazeeyo doozi ate n'ekirala tolina kozesa coffee wange nga ate oli ku kiri kye ekyakuleetera koze eyo. Tosobola gikozesa kuba oba oddayo ate emabega. So weba masturbation oba olina okuba nga wagiviirako ddala ate nga weegatta kuba coffee abajja kuleetera obwagazi ate olodde mu masturbation. So then netubeerawo n'ono kandi. Ono kandi naye ajjanjaba naye ayimya nnyo kinyuma ng'olina omukazi ewaka. Ate nga lebedo okuwa. So ayimya nnyo ojja tuuka ng'oyimayima nga ate tolina gw'ozina ate nga oddayo ate mu masturbation. Ajjanjaba naye kinyuma ng'olinawo omukazi kubako kajja kuleega waya owulire nga oyagala zina ate nga tolina gw'ozina. Ennamba yange eri 0764 300 383. So tusangibwa na Mungona, osobola okunkubirako oba ku WhatsApp nga direct message. Ambi temujjanga mwagala birala. Mujjenga mwagala products zokka. Sobola bajjanjaba. So neyanza bannange. Namba tugenda kwa tutiteeka waawo. Episode endako tugenda kunyinga engeri gy'omazisaamu ki omukazi. Amina. Inshallah mukama wana batusomesezza. Tujja kubeera wano. Ekibuuzo ekyo bakyagala nnyo. Okumazisa engeri gy'omazisaamu omukazi. Bakyagala. Sasa tugenda kukituukako nakyo. Tujja kiwando eddakiika eziwerako. Follow the Truth Media. Just go subscribe, like, follow. Share with a friend naye ategeere naddala products zino ezisobola okuyamba. Enamba igenda kuba ngiteekako wali enamba gye mulabako yiye. You can either WhatsApp her or call her. N'afunnyonnyola ebintu ebisingako awo.